Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Webale kubanga ate otugoberera kama tukwebaza olunaku luno lulungi tukuwa ekitibwa n'amatendo twaniza okubeerawo okwo n'omwoyo omutukuvu okubanga atulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu by'omunaddamu. Amiina era amiina. Kakati nina musumba Jamada kikomeko asinga mwina mumanyi Pastor Jamada alina imamu omugwa yanukula. Omanyi Yesu yali abuulira enjiri, yabuulira enjiri ey'emirembe okusinza ku Befeso 2:17. We must preach the gospel of love and peace. Enjiri ey'okwagala, enjiri ey'emirembe. Emunange baganda baffe abo enjiri bagifuula ya lutalo. Njagala osooka owuliza akatambi ako amazima naawe ogenda kubanga ogamba omuntu oba omwagaza ayingira obusiraamu oba obulokole olina okubanga omulaga obulungi bwabwo obw'eddiini eyo ddiini ya mirembe. So omuntu n'abanga akyagadde naye ate webanga ya butujju kiyinza obutakola makulu. Sooka owulize omusumba azze ddala atwala amatooke ga Christmas mugaye gaweddewo. Nga bw'olaba ovuga booda oli najja ng'omulaba akola ki? Ayagala genda ku church ku lunaku olwo, avuga booda ku lunaku olwo bizinesi yogenda ne bw'olaba oli agamba yatandise ddala nkyawaani mugaye nedda tetugenda tulina bakasitoma abalala. Otegeeza abafaanako ng'oyo tomukola ki? Totwala. Nga bw'olaba otunda bundiizi oli najja ng'agenda sogola mwenge ogenda sogola mugenda bundiizi bwaweddewo buno busigadde obw'abasiibi oyo bwatyo tumukola ki? Omuntu yenna agenda okukola haramu tetumuyambako. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi. Kati haramu asingayo wa Christmas embeera yonna gy'olaba nti ya Christmas nga bw'olaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yabiwandika abantu abamu ne beewuunya mu kitabo kye ekirungi. Twali tuzze nakyo nga kirimu fataawa era ez'enjawulo ku nsonga ezi kye bayita iqtidaa'u as-siraati al-mustaqim. Ensonga nga ki kereziya bagizimba oli inginiya mulungi tokkirizibwa ogwo mulimu gukola. Bazimba essabo olina essuubi ly'oddungi n'ebirala tokkirizibwa ddi waayo. Oliba kakati njagala kwogera kuddamu omwami ono Seeka yalowooza ali Saudi Arabia ate nga ne Saudi Arabia wali ebifo gye batunda omwenge n'ennyonyi zennyini abantu ze balinnya n'abasiraamu ze balinnya mulimu omwenge. Kakati ekirala wano si Saudi Arabia agambye obukyayo bwabuulira ng'asiga mu bantu omuntu ku Christmas tateekeddwa bamanyi n'okugamba togula bintu togula lugoye naye ate newuunya bebasala ente zetulya bebasala embuzi zetulya tusobola ozeesalira kubanga n'embizzi si be batuyambako. Naye twebaza Mukama olw'abasiraamu abasooka wano okukola ddaawa n'abaliwo ennaku zino abamanyi nti obwo obukyayi tebayinza kubukolerako waba oleeta obukyayi bwe butyo kiba kitegeeza n'abakristaayo bajja kutandika okugamba tetulya nnyama yammwe mugisala Allah bw'omwogera tetumumanyi kubanga Allah si kigambo kya Lwebbulaniya baaligambye tetukitegeera ate si kya Luzungu. Naye bwe tubalina bukyayi obwo era basigala bakolagana bulungi n'Abayisiraamu era abasitajja abasiraamu abasooka okukola ddaawa wano oba abakuleeta okusomesa okubulya akiyita enjiri y'Obuyisiraamu baalina omukwano mu bantu balya nabo batuula nabo bakola nabo emirimu bakozesa basajja bakolayo ne bali bakola eno. Kyegezako okugamba ti omwoyo guno gwa sarafu muvumenti guno omwoyo ogwo mwoyo mugwa bukyayi era abasalafu batono nnyo abategeera mu ntegeera entuufu. Kakati ye Quran bwe mba gisoma surati Mariyamu 19 aya 33 ye etongoza Christmas ne Easter ne Good Friday kanjisome wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Emirembe gyali ku nze olunaku lw'okuzaalibwa kwange olunaku lw'okufa ye Good Friday
okuzaalibwa ye Christmas, wa yawma obahaya n'olunaku lw'okuzuukira ye Easter. Quran etongozeza Easter n'etongoza Christmas ne Good Friday mu surati Maryam ya 19 aya 3. Kakati ndowooza ono kamuleke kubanga era ebitabo by'abingiza by'abamanyi, simanyi omukugu, simanyi omusiraamu omulungi ayiboneka ekitabo ekirungi mu Quran tagenze. Naye kati ffe nga abali mulimu guno gw'okuluŋŋamya ogwaddaawa entuufu tukugirayo aya Quran ne Bayibuli ne tukulaga nti tewali nsonga egaana musiraamu kutwala muntu ku kyaki, tewali nsonga egaana musiraamu avuga loole kuvuga loole ya mukristaayo, tewali nsonga era abasiraamu abalabufu bazze bakolagana wamu n'abakristaayo. Basiraamu mu abalabufu mwebale abakyalina enkola ey'okukolera wamu n'abakristaayo kubanga eno Uganda si nsi ya ddiini ya Busiraamu, eno yakiyita buli ddiini ekoleramu ebyayo. Kale mwebale abakoze emirimu ne mukola n'amasomero g'abasiraamu nga batica ate bakristaayo, n'abakatuliki ne bakola amasomero n'abakristaayo bonna wamu. Kale ate nosanga yedimasita nga musiraamu. Mwebale nnyo olw'enkolagana ennungi, temukkiriza abantu bano basiga bukyayi. Mwebale nnyo. Mukama yeebazibwe. Ndowooza vidiyo eyo teetaaga kunnyonnyola nnyo. Naye baganda baffe bakisusa. Sinali mu Busiraamu, nali mu Basiraamu abo. Naye Omusiraamu akugamba nti okulokoka afudde akusinga. Omuntu n'alokoka omufu amusinga mpo. Kyokka abantu bwe badda mu Busiraamu babalokole, tewabaawo ntalo. Naye tewabaawo kusika muguwa. Naye Omusiraamu ave mu Busiraamu adde mu ki? Adde mu bulokole. Awo wabeerawo olutalo olw'amaanyi. Ababanga abawambye Allah. Ekitegeera? So, simanyi oba baganda baffe bano eddiini balinga be baagitandika ebasuula mu kiwato oba oba ebasuula ku mutima. Naye ate singa ebasuula ku mutima baali badde bagibuulira n'okwagala. Naye obukyayi bwe basiga bungi. Can you imagine nti ng'omuntu ku Krismasi n'oba wa boda totwala Mukatuliki, totwala mulokole. Buli oba olina ky'otunda tomuguza. Can you imagine? Omanyi eddiini zino ziringa politics. Ziringa politics, ziringa mipiira. Tokkirizanga ne bikutabula oba ne bikukyaya ne munno. Ebyo biri season. In fact, Katonda waffe atugamba kubeera kimu, kwagalana. Wala agamba ayagala mulabe wo. Oyo atakkaanya naawe. Ayagala okukola obubi mwagale. Naye kakati bano omuntu atakkiriziganya naawe, atasinza kimu naawe, muyise bubi. That's what they are showing. Si kirungi. Si kirungi n'akamu. Eddiini yaabwe bagizimbira ku busungu. Eddiini yaabwe bagizimbira ku musaayi. Eddiini yaabwe bagizimbira ku bukyayi, obutaagala. Eddiini yaabwe bali Abasiraamu balina emitima emirungi by the way. Omuntu n'omugaba Katonda akola ki mu Busiraamu singa ategeera Kristo ate yalibadde mulungi n'okusingako nga muntu mulungi. Gye tukolera ku mirimu oba gye mukolera yinza okwekanga nga tokola na balokole beereere. Tokola na balokole, okola n'enzikiriza endala, okola n'Omukatuliki mu 7. Naye muba muzze wamu, it's a community. Nti difference mu kukkiriza musooka ne muziteeka ebbali ne mukola ekibaleese. Kitegedde, we muyinza obutakkaanyiza nti gwe Musiraamu oŋŋambe tusinze bwe tuti, awo nyinza obutakkirizaganya naawe. Okitegedde? Akuba mba mmanyi amazima. Naye wano tuzze ku mirimu, tuli mu bulamu obwa bulijjo, tulina okuba nga tukolagana, tulina okuba nga twagalana. Kujjako we kituuka ku spiritual matters, decisions, awo nedda, awo we twawukanira. Naye gye tuwangaalira buli omu yeetaaga munne. Kati igwe wona ogamba naddala mu Uganda almost Abasiraamu bali less than 15%. Obwo bukyayi. Simanyi oba bano bayimaamu abamu babajja wa?
bagenda wano e Sudan wano oba ne basomera simanyi. Naye nze mulimu abasiraamu abalungi nga they are characters are good, nga wabulako kimu kwatula naye nga muntu mulungi nnyo 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 nnyo, nga omusiraamu alina bizinesi naye nga nze nina gundi gye mmanyi e woteeri gye mmanyi e Jinja, nyiniyo muki Musomaali musiraamu, naye abakozi be yasinga oteeka mu woteeri muli balokole ate bamugamba tetutunda mwenge, temuli mwenge, naye abaagala lwaki? Basabira bizinesi. Omulokole amanyi Katonda, bizinesi nebanga siye alina okusaba Mukama yete bakasitoma ate banaamusasuza ki? Bizinesi nga tetambula. Tuvula abaagala abayisa bulungi, she's a good woman, nange nali mulabye. Naye mugana tulina differences mu bano naddala bano bamaseeka asomyeko paka P2 y'obusiraamu, bano beefuula nti ate bo beba Allah bennyini, nga n'Oluwalabu tamanyi lwogera, yaluyigira ku intaneti, kitegeera. So enkola si nnungi, ate enkola ekuma omuliro mu bantu, esiga obukyayi ekuma omuliro, omuntu ayinza n'okufuna ekizibu neyibbawe mulokole n'agaana ogenda, abo bakafiiri, oba aluusi alwaziza n'afiisa n'omuntu, naye nga just that little mindset ey'omuntu nga yasize mu balala, n'afuna ekizibu oba alina ekyetaago, embeera n'emukuba kyokka ng'oli asobola omuyamba, naye nga enjawukana mu madiini nga yamuyingira. So nkomekkereza ngamba it's not good, si kirungi. Oba oyagala nsiramuke then kandabe ebibala by'obusiraamu, ndaga okwagala, ndaga nti obusiraamu y'eddiini esinga obulungi, erimu emirembe, erimu okwagala, eyagala buli omu, musiraamu natali musiraamu, then awo nja kwerowooza. Naye ondaga nti bw'oba toli musiraamu gw'oli mulabe wange, then obanga onguba. Eno mu Kristo we love everybody, so God loved the world. Katonda bwe yayagala ensi, Yokaana 3:16, ensi yonna teyasosola. Kibala nti waba atonyesa enkuba, ew'omunyi etonya, ew'omusamiza ali mu masabo ge n'etonya, n'ew'omulokole ali mu kusaba n'etonya, tasosola. Okitegedde? Ayagala buli muntu okulokoka n'okutegeerera ddala amazima. Kakati Katonda ayagala olokoke, wakukyawa ogenda kulokoka oti. So bannaffe abo ezo insults ze bakola ne statements zaabwe ziyinza oviirako obuzibu. Abantu abamu ssekinnoomu, okusiga obukyayi, aye n'ekirala ziyinza ovaako ne threat. Oyo statement zayogedde oba oziwuliriza bulungi, ezo statement si nnungi nnyo, naddala eri omuntu omukulu oyo ate ng'ayagala tujje gy'ali, kyokka ate ng'atulaga nti bwe tuba tetunaakukkaanya naye tuli balabi. Imagine ovuga boda mutosanga mu Kristaayo no. Abo baseeka abamu abo bali ku ssente, bali ku payroll, kitegeera. Yayogera bye nonsense bye ne bamuwa omwezi ne gugwako ne bamuwa ssente. Kati gwe musajja olina booda yo onoonya ssente za kulabirira famire, towuliriza kasasiro ng'oyo, tomuwuliriza, kitegeera. Kale wamma gwe kkiriza Kristo, ono alina agaba emirembe, bulamu, ekkubo n'amazima n'obulamu. Kasita omufuna amazima ojja kuwummula, ate si wano wokka wabula ate n'obulamu obutakola ki? N'obulamu obutaggwawo. Katonda waffe ayagala buli omu, tasosola, abeetaagira ddala, naddala abatannalokoka ate basinga okukola ki? Okwetaaga babe nga bajja bamuwe obulamu bwabwe. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero, nzikiriza nti gwe Katonda ajjudde emirembe, you are the God of peace. Nkuwadde obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi guntukuze
okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ffe kyova twavaayo nga tetujja sobola basajja badikiteeta tebabuuzika, kyebagambye kyekyo niwe kiba kifu, okitegeera. Naye mugannaye Katonda we yatugulako amaaso kale naffe tubafunza tugamba kino kubeera kijjayo Kulaani. Busungu bwe bujja kati gwe wazaalibwa jjo wano kati naawe osomese nze eddiini. Omugamba nze siri ku ddiini, nze ndi kukkiriza omwana wa Katonda omulamu. Mwe abalokole eddiini eyo yakajja mu Uganda wano n'omugamba kati wano obulokole bwaliwo okuva mu lubereberye. Okitegeera nga tomanyi wadde ne Muhammad oba alizaalibwa, obulokozi bwaliwo. Kati gwe lwakuba mbu olaba bamissionary ng'olowooza abamissionary be bakulira obulokozi. Ensi eyo babukulira. Kale kaneetolemuko katono nsobole okuba nga ate nkomawo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.